Popin Media. Sebo tusima olw'okukulembeza obulungi wakati mu mbeera esomoozebwa. Aboogezi bakwogeddeko nga chairman asoose okuleeta enkyukakyuka mu Kayunga district. Era tokyasobola kwogera ku NRM n'otayogera ku Kayunga n'otayogera Kalangwa Kalisa Moses. NRM yokka ye district erina chairman ng'ali ku national level. Ne watuuka eyumbe bamanya Kalisa. Sibo kiri. Sebo tukwebaza olw'emirimu emirungi gy'okoledde NRM naddala eno wansi. Ze nali myaka emitoototo saalabako chairman wa NRM ngazze ku kyalo ky'e Nakakoma. Naye olaba oli eno ekiwuba. Sebo weebale nnyo, weebale eddala. Wakati mu mbeera nga tumanyi nti ofiisi yo terina yadde ekikumi kyefuna ey'NRM. Wabula okwata ku nsimbi zo ate era n'oteeka mu NRM etinte kyovolanga naffe abakulembeze tugyeyagaliddemu tusobola okuyimirira wano ne tugamba nti NRM ku ntikko. Kalangwa otulaze ekifaananyi mu Kayunga abamu kye baali tebasuubira. Mwami Kalangwa abaluddemu nga tabavaamu, talina kifunno kimuwa ssente kye mwamulondamu, naye buli wamu Kalangwa yeewuuyo, Jacqueline yeewuuyo. Luutu eno mbasaba muleme kukyamuukirira Kalangwa mulamuze ekisa. Tewabaawo abalimbalimba ajja kubakyamuukiriza. Tetumatidde nti Mwami Kalangwa alina omutima gwa disitulikiti eno ku mutima. Era Mwami Kalangwa ssebo, Luutu eno ky'onaagamba kyonna ffenna tujja kubeera busuulu moja. Olw'ebikuba otubaddemu nnyo, tukwebaza. Mukama akuddizeewo mu bugabi bwo byonna by'okoze.